special yiyo. Designer wa King Saha akoledde Kapere munange essuuti, Kapere n'ayimba people power eside eno ate nga munange ebyatuse ku Saimo omunene w'omu kibuga ow'okubukedde munange Bobi Wine okugaana okumubonga bamukoze munange Kasongo yeye mu katambi ate ng'era ku side y'emu King Saha munange ne Dax Vibes beeguddeko esayidi eno ne baganda ba Bobi Wine kyebeekola esayidi eno kikabuka. Pampita Jaminati nsinziza ku Jaminati Yugi ngenda kusaba video gimpere like sigenda kubeera nga nkulwisaawo ngenda kubeera nga nkutandisa munange n'akatambi ka Bobi Wine oyabadde wali ewa epasi. Kakati nno nkuleetedde ebyo munnange ebyabadde emabega wakano akatambi era nga omukulu Bobi Wine era nga woolabaawo yabadde atuuka wali munnange ate ku konsati ya epasi oba ku interest nga ayingira bw'atyo era nga boolabaawo. Kaakati munnange Saimo ow'okubukedde munnange ng'ali eruuyi eri. Kaakati nno yabadde asuubira nti nno wanaabonga ku mukulu Bobi Wine nti naye agenda mubongako mwana mulenzi Bobi Wine munnange n'agaana era nga bw'olabaawo just yasoose n'amuwubira kajjambo era nga bw'okalabaawo naye okubonga n'abigana mwana mulenzi Bobi Wine. Akatambi kano katwedinze nnyo munnange ate ebibadde bigenda mu maaso wali nga amawulire gatambulira ddala naye nga mwana mulenzi Bobi Wine yayambadde kye bayita essuuti yabadde ya bbeeyi. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe songa libala naye nga bwe kityo munange ate wekyatambudde katambi ako kati munange kankugjewo awo katono nnyo nkutegeezeko munnange Kapere ngenda kubeera nga njija awo n'akatambi ka King Saha kansooke ne Kapere era nga Kapere munnange designer wa King Saha ate munnange omwatikivu ennyo omwana adesigninga era nga bolabaawo Loyal Fashion zisita omwana akikwasiganyiza ddala bulungi nnyo era nga mwana mulenzi Kapere yamukoledde surprise. Kapere yabadde tasuubira bannange yabadde takikkiriza era nga kasita bamugaye nti nno essuuti nno twagikoledde ggwe maama n'ayimbirawo people power byonna gye byagweredde mu katambi. Nze naawe tunuulira akatambi kaako Special yiyo. Kapere. People power. People power. Essuuti yiyo nga gwe twagikoledde ggwe. Era njagala oyambalemu. Jangu oyambalemu. Essuuti tebajjaamu ssaati. Essaati gireke. Ogiraba engeri gyakolebwa ey'enjawulo. Osobola n'obuukamu. Oli wa njawulo. Oli wa ddembe. Ogenda kwambalamu obuuka n'obuuka oba oyagala. Ndozalo ne kamera yeerabe namu. Ape. Ate bakuyita ku mukolo ogambe nti oliiyo. nda mu ddiiro kati nsigaza ludda mu kisenge nalwo luggule bannange. naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde yabadde musanyufu nnyo omukulu munnange ate Kapere bwe kityo munnange ate bwe kitambudde esayidi yo ku katambi ako. Kati munnange kankuggyeyoko awo katono nnyo nkutegeezeko omuyimbi King Saha munnange beeguddeko wali ne Dax Vibes era nga boolabaawo nga bagoyingamuko crazy oba faani wali wonna munnange ate ku kifu ky'enkoko oba ku byenkatika bye babadde balya wali wonna ate kyatambulidde ddala bulungi nnyo mwana mulenzi King Saha nga munnange ate wali ng'ali mu kujoogamuko katono nnyo ye mwana mulenzi nno King Saha omuyimbi. Jjukira nti nno King Saha yakavaayo n'ayirizinga oluyimba lwe mu bidongo bino era oluyimba luli mu kutambulira ddala era nga lwe luyimba kati lwalinawo munnange oluli mu kutambula essaawa ya kakati ye mwana mulenzi King Saha osobola omukyekingako ate wali noba nga ate kikwasiganyiza ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo nezi update endala making sure nti no subscribinga obeera nga tonaba video osobola ogimpeya like n'okosharinga kankomewo katono nnyo bwe kiti.